home base kulu yaddawa home base yali mu chief commander yali agikulembera chief commander gwe bine bintu byente chief commander yaddawa ekintu kyebayita omuti professor kirabetu omuti gwajjako chief commander bayiza abayimbi abasinga ekikyasinza otusuula omuti mulungi guwa vibe naye omuti gulimba omuzungu yakola enjago yagikola Katonda yagikola omuti gulimba okulayirira saba nnyo Katonda akuyambe omwana wo tayiga muti omuti gulimba enjaga erimba omuti ng'omaze oguteeka ku mutwe gusobola okulaga omuntu ng'ayina emmundu ne gukugamba kakutte ogwo muggo oyo omusobola omuti osobola okubeera mu kalina waggulu naye nga wansi olabayo nga bazimbyeyo swimming pool kati oba wamanyira okuswiminga obuuka bubuusi omuti gusobola okulaga ne kukugamba nti mwana bano bakyali bonna amayumba gange tebagala gasasula kyokka balemeramu mwana mbabanja mwana tano bonna ngenda kubagoba enkyo ku kyenkya mwenna nga temuli ku bizimbe bya ekyo bayita omuti kati abaana abo baali bakubwa abaana abo baali bayaga baali babayita home base superdog nga mulimu superdoni yakyusa yasooka kubeera superdog ndowooza erya dogo n'alyejjako neyeta superdoni kati nga mulimu babies champion nga mwalimu ono muganda wange muto wange last bullet naye nga tano wange abakyali abo toyinza batambalira bwotyo bayingira mu home base nga togiyingiramu bwotyo eri yali abageto youth nga bageto abaana bakuza enviiri emiguwa gikoma eno nga ekizibu kye balina bo bakugamba muli Antonde yonna abamwana yo bubafala bonna tebumanyi kuyimba butabulina kye bumanye ffe bayimbi wano ffe bayimbi ffekka kale tukwanirizaako nnyo nnyini ddala eno ye MP5 media tugguse n'ensonga nnyingi nnyo olunaku olwaliro subscribinga likinga sharinga ate osobola okubeera nga okomentinga buli kimu kitambulire ddala obulungi ekyenkanidda otegeeza ku munno ne munno ategeeze munne mugambe nti nabakabi amaze okubeera nga basazeeko ekisinga obukulu kwe kusharingira ku munno kasa okufuna vidiyo eno bweti ng'ogirabye wonna ku mitimbagano egy'enjawulo sharingira ku munno mugambe nti wamma ekintu kyamaze dda okubeera nga kyatabye dda ate ekyenkanidde awo nga sikusaze kirimi bate tunagenda wala ekintu kye nalabye mu kuyimba mbutuufu oba nkuveemu kubanga nkubye obuyimba bwonna nga buli hiti naye oluyimba lwe bayita mukombooti abakazi banjagalidde ku luyimba lwe bayita mukombooti nge butuufu tugatuuka waawo kati katutandikire eno ojja otya mu kuyimba bakuzaala ludda waggwa nemanya g'amatuufu gwani ennyimba mmeka then tutandikire awo ne ku nnyimba zo ezikyasinze yama ngenda kukyogerako naye sigenda kigenda wala nnyo nsuubire ekyo yandibadde gundi nga pulogulaamu ng'etambudde yokka kubanga gyenvudde wange munene ate muwanvu ate mbonyeebonye ekimala olwaleero nandyagadde sikola ki sibigenda wala kubanga birimu okusomoozebwa kati tuve ku by'obuzaale kati nsobola okuyitiramu katonotono nze master planner nzaalibwa mu disitulikiti ey'Isingiro ova Isingiro aman nkulidde mu Mbalala nga bw'omanya emirimu nenvaayo mpolampola nange neneesanga nga ndi wano muri Antonde Town Council nandibadde nga neeyongerayo kuba nange neegomba okubeera e Kampala naye
nze sitera kwagala nnyo kukakambeera kubanga nkimanyi nti nsobola okubeera e Kampala ate Kampala ngisobola naye kikyanemesezza kuba nti nyina engeri gye njagala nzimbemu erinnya lyange. Nyina okuzimba erinnya lyange nga bwe nkugambye nti nava Embalala mpola mpola ndi Lyantonde kati nyina okusooka n'entandikira wano e Lyantonde n'ozimba n'engumiza ekintu kati wano mu Mbalala eno nga bamaze okuntegeera kati nenyambuka nkimanyi kati ne Kampala bammanyi bangi bammanyi nkimanyi bammanyi abatamanyi kati bakoze eki mpola mpola bantegedde bagamba naye awo nti Lyantonde nti waliyo akasajja webale nnyo webale nnyo kasajja akakuba mukombooti kayimba katambula webale nnyo naye mukombooti webale nnyo kakati nyina okuggumiza wano mu Lyantonde kubanga buli bw'otunuulira mu Uganda wano kati mu Uganda yaffe buli katawuni kanso mu site muki buli tawuni yonna akayitibwa akatawuni kabeeramu n'abayimbi baamu abayimbi bangi by the way kabeeramu ne basireebu baamu abagagga baamu babayika basireebu baamu balina okubeeramu kati nze wano mu Lyantonde okuva we natuukiramu nasangamu abayimbi bangi naye essaawa ya leero temukyali muyimbi mu Lyantonde temukyali muyimbi ozi nga yakatandika jjojuuza okuyimba nga simumanyi ffe we twatuukira wano mu Lyantonde nga music ng'alimu challenges mungi si byebyo bino eby'ennaku zino okudda ku TikTok nga mulimu n'okuba nti okutambuza music nga kizibuzibu. Bani be wasangamu abayimbi be nasangamu bonna tebakyalimu abamu baafa naye nga abaafa be batono okusinga ate abakyali abalamu naye abo abalamu bonna abamu oba badda mu byalo abamu oba baddukira wa kwegamba music bamutya nnyo kwegamba buli Lyantonde temukyali muyimbi n'omu nze nkukakasa ebyadda kubanga teri muntu asobola okubanga yeeyita omuyimbi nga aweze emyezi 3-2 mwezi mulamba nga tategeseeyo sho wadde neemu oyo aba muyimbi oyo just abeera yayingira industry music nga tamanyi kwegamba nga oba nze master plan nze namwegombesa okuyingira music oba yegomba nti naye gundi oba naye ng'ayagala kugeegenya kati ninyo nga wakajja muno amannya g'abayimbi abo be wasangamu namu kugogamba nti ono namusangamu ono yafa ono simanyi gyali ono ali wano ono yakwata wano ono yavaamu baali bayimbi bangi naye abayimbi abo mwalimu American Majidu yali presenter ng'ate ku side eyaffe nga muyimbi nga erinnya ery'obuyimbi yali yeeyita Kettu M2 yali akuba freestyle hip hop yali ayimba bulungi naye M2 onyokiziza Majidu M2 nga tasemba nakyo M2 na musajja ali awo munene n'akooka kale musajja yali muntu nga mulungi teyali mubi nga ayagaliza era yali ayinawo ekibiina kye nga bakiyita Rising Stars twakibeerangamu nga tukuba nga tuyimba naye essaawa ya leero bonna abayimbi ba Rising Stars baagwa temuli abamu bayinza okuba nga baafa nga simanyi bamatini abo bonna webale nnyo mwalimu ba Saimo Mukambwe mwalimu ba Suuna ono yakolanga wali ku ddwaliro mwalimu ba 16 mwalimu ba Kiyungu Beka Kiyungu mwalimu bali bayimbi bangi
nga bonna bali mu gulu y'amajiitu nga M2 yatukulira kyokka ate yasooka okudduka music ebiseera ebyo yali etunyumira lwa nsonga nti twafangayo nnyo okutabaala ebitundu buli katundu konna ne tufefetta buli katundu ne tukuba ne tuyimba nga bonna batumanyi ng'ate ekirungi nti M2 yali pulezidenta ng'ennyimba zaffe azizannya ku leediyo kaalo nga tugenda otuuka mu bitundu ebyo nga batumanyi era nga tugenda okuyimba ng'obuyimba bwaffe nga babumanyi bulungi nnyo nga buyise ku mpewo naye essaawa ya leero eyali akulembera ekibiina yadduka abaali bamuddirira oba beekweka mu gundi simanyi aliwo bano abaali balina gundi yaabwe nga ku gavana awo baali home base kkulu yaddawa home base yali mu chief commander ye yali agikulembera chief commander gwe bino ebintu byentya chief commander yaddawa ekintu kye bayita omuti profesa kirabe omuti gwajjako chief commander bayizawo abayimbi abasinga ekikyasinza otusuula omuti mulungi guwa mayibu naye omuti gulimba omuzungu yakola enjago yagikola oba Katonda yagikola omuti gulimba okulayirira saba nnyo Katonda akuyambe omwana wo tayiga muti omuti gulimba enjaga erimba omuti ng'omaze oguteeka ku mutwe gusobola okulaga omuntu ng'ayina emmundu ne gukugamba kakutta ogwo muggo oyo omusobola omuti osobola okubeera mu kalina waggulu naye nga wansi olabayo nga bazimbyeyo swimming pool kati oba wamanyi okuswiminga obuuka bubuusi omuti gusobola okulaga ne gukugamba nti mwana bano bakyali bonna amayumba gange tebaagala gasasula kyokka balemeramu mwana mbabanja mwana ttaano bonna ngenda kubagoba enkyo kukyenkya mwenna nga temuli ku bizimbe bya ekyo bayita omuti kati abaana abo baali bakubwa abaana abo baali bayaga baali babayita home base Superdog nga mulimu Superdoni yakyusa yasooka kubeera Superdog ndowooza erya dogo n'alyejjako neyita Superdoni kati nga mulimu Babies Champion nga mwalimu ono muganda wange muto wange Last Bullet naye nga taano wange abakyali abo toyinza batambaalira bwotyo bayingiramu home base nga togiyingiramu bwotyo eri yali abageto youth nga bageto abaana bakoze enviiri emiguwa gikoma eno nga ekizibu kye balina bo bakugamba omuli Antonde yonna alabona yo bwafala bonna bwafala mwana tebumanyi kuyimba butemulina kye bumanyi ffe bayimbi wano ffe bayimbi fekka kale nga ffe tuba tunuulira ne tumanya emiti bwe gityo nga gw'okitunuulira n'omanya n'osirika naye nga kale baali balina talenti naye ng'ekizibu kyabwe ebintu byabwe era bibanga byabaniga ekimugaana akwata muzindalo nga wamututte kuswa akuyambeko akuyimbireko yo baana batano bange musule bulungi zeneza nogamba banange Mukama Katonda omuyimbi namutimba ku posta mulesenga muyimbi kyokka ate raba ate byayimbi naga mwana bakyali bange mwera bazenyweze zezizeeyo kati ng'ekizibu kye baali balina kyekyo naye nga baali balina talent nga bali talented era nga chief commander kirabika yali yava mu kibiina kya Firebase anawulirako nga bagamba mbu oba ye wizard omuyimbi oba yafa oba yali mukulu we bwe bityo nga chief commander wano omuli Antonde Town Council yali akulira home base
ati chief commander ejemiti amalwango community nga gibalimba chief commander yategeka ku show oba wagimanyako yali wano ku market ground yali ku market ground ngera nga bategese show nga bamanyi be bayimbi abanene be bayimbi abasinga wano so negenda nesala omwana oyo ne home base ye yonna negwa ku ttaka chief commander nga ali mu mabanja botasobola kugumira n'obeerawo chief commander n'agamba bino tondaba chief commander bwagenda okukyanga n'abayimbi abamubanja ab'ebifo aba hoteri abakubi b'ebivuga nga bonna abanaaziza nga chief commander addusi teri yamanya chief commander we yayitira nabula teri yamanya amayitire ga chief commander okuva olwo n'essaawa ya leero home base yasaanawo poziko muganda wange kirabika oba yagenda munoonya Kampala simanyi muganda wange oyo muto wange Rasta Blade yatera okubeerawo waneeno businga nze mba nkozeeyo so kuba kati nze natuuka neeyimirira nze nganze nyina ekibiina kyange kye bayita Master Planner Music kati oba olumu bwe mba ntegese oyo muto wange ntera omukubira essimu nemugamba jangu tuyimbe Rasta Blade jangu tuyimbe naye ebyawo mu base simanyi we byakkira Superdoni omu base bweto nesaanawo bonna abayaga bonna kyabalaba home base nevaawo bweto Rising Stars nkugambye yavaawo home base nevaawo mwalimu ekibiina nga bakiyita Unique oba yali Unique Production oba yali Unique biki kyalimu bano abayimbi bano ba Mr. M twali tulinamu kati naawe nyenyini nga era kugamba nti ugamba eryantonde bonna bakola ki ba Mr. M ate bugamba balaba tebakyayimba Mr. M nga mwebali Professor ebintu bitabuka ku bantu ate Basiru Smart ye mutuufu kati kyemmanyi ne oba omunoonya ng'omuteekako n'akakadde oyinza obutamufuna yaddawa Basiru Smart toyinza nakumulabako kale naye gyali tamanyiyo kubanga mulimu bizinensi ate z'olina okukolera mu bitundu ebyenjawulo nga si buli kitundu nti osobola okukikolera mu bizinensi eyo okugeza kati nganze kugambye nti banzaala lwaki ndi mu Lyantonde nti Lyantonde basobola okugamba Master Planner bw'oba omwagala omusanga mu Lyantonde tawuni kanso naye kati gwe weyita otya omunyini nga ne mu kyalo ky'olimu ne bwe tuba tukinoonya mu maapu ya Uganda nga tosobola kukizuula weyita otya omuyimbi nga kituufu ogamba nti nze ndi muyimbi era ne mu bantu bw'oba oyogera ogamba nti ndi muyimbi kyokka nga mu kyalo ky'olimu nga ne bwe tugezaako okusaakinga ku maapu ya Uganda bebino ebyalo ebisembayo naye nga naawe nga weegulumiza nti ndi muyimbi kati ye Basiru Smart oyo ye yabula n'okubula toyinza nakumufuna tugende ku kibiina kya Unique Production kyobadde ogamba ba Mr. M baali bagiyita Unique Production naye nga nze kyemmanyi yali Unique yali erimu abayimbi nze benzijukirako Mr. M saako ne muganda waffe Blackstone yafa saako Mr. gundi Master Chankwedi oyo yeeyita Muyimba Eddie yalimu Joan Muganzi bamuyita Joan Muganzi Afande Joan yalimu Mama Nakaja ono alina hoteri wali ina hoteri wali ku street eyo wakati awo nga ku taxi park awo yalimu omusajja omulala yali avuga taxi bamuyitani nakati akyali mu taxi kale kyali kibiina kati nga bano ba Mama Nakaja nga be balina store ya gundi ya materials ze bakozesa ya disco nga be bazikulira be balina ebisumuluzo biki kale nze nagenda otuukawo ogenda okwetegereza wano mu Lyantonde nga balina ekibiina kyabwe ekyo naye nga abo be bayimbi nga mwalimu kirabika n'ono omuwala bamuyita ono omukazi bamuyita ni baali bamuyita
bamuyita ni akolera wali oyo omuwala bamuyita Namubiru. Nga mulimu Namubiru abo bensobola okujjukirako nti twabasangawo nga mwebali era nga beeyita abayimbi ninze nga ndaba nze muyimbi wa nga beeyita abayimbi nga tuvuganya ebyo ebibiina bisatu nga ffenna tuvuganya naye nga Rising Star nga yeriko nga kituufu erimu abaana abookya ebiseera ebyo we nayimbira Baby Girl zina neekuba kati abo abaana bagundi ono Mr. M ne Black Stone nga bagamba kakyali kano kavuddewa kasajja akanyankole kajja katya wameeno ate ne katukulembera kitasoboka oyo Mr. M nga ne Black Stone nga oba olumu beggalira ne bawuliriza ne bagamba akasajja katujjiridde bwe tuteebereremu nno akasajja katutwala nga mbatuuzizzaako audio gye bayita Baby Girl zina nga mbutuufu muliro bagezaako ne bakola buli ekisoboka abaana abo kubanze bajja luvannyuma nnyo nga bamaze okulemererwa ne baŋŋamba master planner tubadde twagala tuddire hitiyo Baby Girl zina tufune instrumento tujozeemu kati tubenga tukakkanyiza tukuzze wansi kubanga tubadde tulaba nga otukoze eki otuyiseeko ennyo neera bagezaako kikola bakigezaamu ne bw'obuuza producer Alex oyo wa RE ne bw'omubuuza bagezaako okukikola naye kyabalemerera lwa nsonga nti nze music owange kyenkugambidde nti nze muyimbi wa nze sinaba kulabayo omuyimbi yenna asobola okugezaako okwagala okukola ki okuntuuka ku music wa kati mbuuza bagezaako ne kibalema kuba kati nze nkuba dancehall ate bali bamanyi kadongo kamu ne afroband tosobola kati yes ekibiina nakyo kyakola ki kyagira kyavaawo naye abamu ku abo ku bamemba b'ekibiina bakyalimu ate ng'era bakyeyita abayimbi aba unique Mr. M mwali n'ekyankodi mwali anti kyenkugambidde nti gwe tokyabalaba kituufu ng'okyabalaba tokyabalaba kaakati ate ekyokubiri nti omuntu yenna ng'olina bizinesi gy'okola olina okubeera ng'olabikako oba okitegedde nti nze osobola okuntomera ku TikTok n'olaba nti mbadde mu show osobola okunsanga ku social media oba ku TV ya Professor n'ogamba nti musajja kituufu muyimbi musajja muyimbi kakati gwe otebwa oba weeyita omuyimbi olw'okuba bakulaba kati obuyimbi bwo tubutegeerera ku ki just mu kkubo nga olwedde osobola okubasinkana mu kkubo gwe engeri gy'olina social media beera nga obakwatamu ku bukiripto ng'omusanze mu kkubo kuba abasajja abo omuntu abazuukuse mbutuufu bandekeredde endongo mpulira nga bammenya nnyo okubanga muli antonde nze ndi munzekka abasajja okubasanga nga batambula nga bakola ki nga nammwe kennyini mwebuuza bongerako ki bazzaako ki osobola n'obbabuuza oluyimba olupya nga tewali aluyimba kituufu ate ng'omuyimbi n'amala emyaka 2 oba 3 wadde akayimba akamalese agamba nti nange ndi muyimbi kati weeyita omuyimbi okyagenda ku stage kuyimbira abantu ennyimba ez'e2016 nga zaayitako dda olwedde ate abantu bakusuubiramu ekipya kati toba muyimbi kuba abantu batuuka ne bakwetamwa oba tokyali muyimbi obeera ofuuse wakkaliyo kumayininga oluyimba luba lutamya abantu omuntu abeera abantu basinga okwagala ebipya baagala ekipya abantu ate abawagizi baffe ffe twabafunamu obuzibu bwe bumu obwo nti tekibagaana kubanga wasuze nga ofulumizza akayimba ke bayita twakola ssente bw'amala okukawuliriza olwaleero enkeera n'agamba njagala akapya n'akubanja ekipya kati gwe bw'oba weeyita omuyimbi nga wasembayo okufulumya oluyimba 2016 kati tuli mu 2026 emyaka 10 egiyise okyeyita omuyimbi mazima ddala awo olabawo obuyimbi mulimu bano beeyita abayimbi ne beegulumiza nga bali eyo nga tewali we balabikirako
tebalabika. Ngabani abayimbi mwebali Luswata mwebali bangi Luswata Moses si ono musajja akolera wali nga Kanaala oyo mutegedde naye nga abayimbi bangi kale ekintu kino abantu bayinza okulaba interview eno ate ne bagifiiringa bubi naye nga bambi nze ngezaako okubazuukusa saako n'okuba nti tuddemu tukwatagane tubeere nga luli tukubeera eyo nga mweyita abayimbi naye nga temulina kye mulaga ekikufuula omuyimbi. Muno muguuni mu tawuni eno still mulimuko bamuyitaani musajja nno wadda naye ekintu yakikuba bamuyita in fact waliiso limu no lyagira oyo beba abali mu home base bamuyita Ragamuffin yandibadde ayimba naye era byebyo byenkugambye tebalabikako mu show tebalabikako mu kamera talina kiraga nti muyimbi talina nyimba mpya kati mulimu n'ekizibu ffe abayimbi kyetufuna ova olaba nti abayimbi abasinga kyenagambye nti ebitusuula bingi bino ebyokwegulumiza n'obutamanya okoze kino enkya oyongerako kiriwa okuba nti osobola okutambulira ku level oba osobola okukulaakulana n'ovaawo wooli ne weeyongerako eddaala kati abo abaana ekizibu kye balina okuyimba bamanyi n'okuwandiika asobola okwewandiikira naye mulimu profesa okuddira n'owandiika oluyimba n'oluwa tayito yaalwo n'ogenda okuzzaako oluyimba olulala luno oluyimba olulala lwozizzaako olwandibadde ate nga lukwongera mu maaso ate ne lukuzza mabega kati oyo omwana mwali alina ennyimba ze sobola kugamba kubanze sizaala wa muyimbi ekintu kyemmanyi nti omuntu ne bwageegenya obugeegenya bw'ati abeera afuuse muyimbi ate asobola okugeegenya mwana wattu ate n'atrendinga okusinga naawe eyeeyita eyeeyita omuyimbi nti kati nze buli muntu yenna yenna ali mu kategule y'obuyimbi simunyooma ate simuzalawa muwa ekitiibwa kye nga ye naye ekizibu kye balina butamanya bwalina okuguleedinga ennyimba ze ate kyekikyasinze n'okutusuula okubulaabula leero n'oyimba kadongo kamu enkya oli mu dansolo luli oli mu R&B luli oli mu kati n'otubuzaabuza weebale nnyo kati era kyekimu okubeera nga omuyimbi yenna yenna taddirira nnyimba ze tebawa budde nnyimba zaabwe abo abayimbi boolaba baagala kweyita abayimbi naye osobola omuggyako essimu ye n'onoonyamu oluyimba lwe nga kale oyinza osanga mweruli n'olupuleyinga naga ejjako nga naye kennyini talwagala ati kati kyovola nze nyina wenjagala okulaga nyina wenkulengeza nti lwaki abeerayo nga bamumanyi nti ye gundi nti muyimbi naye n'abeeraawo nga tayongerako nga tewali muntu asobola okuwuliriza luyimba n'abeeraawo ekizibu kye balina butawuliriza nnyimba zaabwe singa addirira akadde n'atuula wano nga bwe tuli wano n'apuleyinga ennyimba ze nga mutuufu naye azeenyimirizaamu awulira azaagala kyandibadde kimuleetera okwawula oluyimba lwe yayimbye n'amanya ne lwalina okuzzaako engeri gye lulina otambulamu n'amanya nti nina kuzzaako kino neŋŋenda maaso oba okitegedde kati bo ekizibu kye balina yamanyi nti buli kyoyimbye buli kyowandiise kiba kifuuse luyimba waliwo okuwandiika oluyimba n'oluta ate ne luggyako zino zonna ze wayimbedde kwega oluyimba lw'oyimbye ne lukulaga nti toli muyimbi kyokka ate abantu badde bakusuubiramu akapya nga kawoomu nga kasinga ate ku bikadde nti kati abo abaana gye bali ennyimba baziina nkugambye nti abaana bayinza okulaba interview eno ne bakifiiringa bubi ne balowooza nti nze ndi mu kubazalawa naye nga